gavumenti ya Uganda emikisa gyefunye mu kubeera n'obwa membership mu OIC gyakuba nti ewolebwa amabanja nga tekuli interest. So nga amawanga gatalina membership mu OIC nga gali ku muliraano gwa Uganda gakaba bukaana kubanga buli lwe gagezaako okwewola awatali interest gafunawo. Buli we geewola waliwo interest, buli we geewola waliwo interest okujjako Uganda yalina omukisa ogw'okwewola ng'eyo mu IDB Islamic Development Bank. Yes. Tebakuwola tebakusaba interest. Aliko Qibla Islamic Media we bali kubeera nti okyatunuulira okyatugoberera tukwaniza nate mu kanyumiro kaffe kaneeno aka programu ensonga za Islamic culture obuwanga bw'Obuislamu askafu Islamia gyetubeerawo naye ku buli ku Mande ne mukadde waffe Dr. Ziyadi Swaleh Lubanga atunnyonnyola ebintu ebyenjawulo. Nange nze muganda waabwe mutabanyi waabwe muzukulu waabwe musaakulu wendi nnyo okubeera nti programu eno njikutuusaako. Njagala nkujjukize nti programu yaffe ekyatambulira ddala mu maaso y'okubeera nti tusonda akasimbi akanaatuyamba okubeera nti tugula kamera, tugula ebyuma ebinaatubeera nti bituyamba okufuna ekyuma eky'amaanyi oba oliawo ne tusobola okubeera nti tukutuusaako eddoboozi nga lirikiriya, ekifaananyi nga kirikiriya, temuli kwekwasa kino na kiri. So tukusaba enamba zaffe zitambula ku screen awo tuwe ku nsimbi kola sadaka yo tomanya kikyono sembyayo mu kubeera osadaka. Enamba yaffe eri 0774 45 19 45 oba 0200 90 3 69. Kankutwale buterevu jeri mukadde waffe Dr. Ziyadi Swaleh Lubanga abeera tatubuulira butya sharia bwe tuyinza okubeera nti tukolera mu society yaffe eno mwe tuwangalira mwe tuviira n'enkolagana mu business mu byobusuubuzi n'ebintu ebirala. Dr. yamaze okubeera nti atuuka katumwanirize. Ng'esangibwa mu Surati al-Baqara y'essuula ey'okubiri namba yayo 275. Aya 275 Surati al-Baqara. Yes. Zonna ezi aya eza Qur'ani ne Qur'ani yennyini okuva gyeva mpaka gyekoma yakkira mu mulembe gwa 7 nga nze sinnaba kulowoozebwa kujja nga gwe tonnaba kulowoozebwa kujja sharia neetukulembera tugende okujja nga tetusanga buzibu tulina we tutandikira. Mwagala kuwanyisa bugagga babuwanyisa bwe bati kubanga senga byali byakuyiiya abatuyiiya bangi abafere bayitirivu abafere guno mulembe mwe basinze kweyolekera tebafeze wowe guno yesebo tebakufeze berese bati mulembe gwa bafezi iye mulembe gwa baki gwa bafezi bafere kati sharia nejja yesebo ejje etulambululire amakubo amatuufu ag'okuwanyisiganyamu obugagga. Era teriyo n'omu awakanya okujjako nga tayagala kuwanyisa bugagga butambulire mu kubo golokofu. Naye buli kkubo eryatuyigirizibwa ne sharia tulikozese tulyeyambise mu kuwanyisa ebyobugagga lyekkubo olwaleero ensi lyeyeetaaga okutambulizaako transaction yayo. Kitegeeza twagala tulabe tutunuulire sharia bwe yalambika
ebintu ebirina okutambula butebe tulina okutunda n'okugula n'okuwanyisigana. Tuleme kufuna nkenyera, tuleme kulyazamanyagana. Nze neme kukaaba nze agula, oleme kukaaba gwagula n'atunda. Ndi naawe. Oleme kukaaba gwapangisa nona akupangisa. Yes. Jukira nti twakabyeko wano mu COVID wano. Kituufu. Era COVID yatukaabizza kinene. Naye lwa butamanya ate ebyo sharia yabiyambika etya nga waguddewo ensasagge. Mwatugamba. Waguddewo ensasagge eya COVID. Eyinza n'okugwawo nga si ya COVID naye ya earthquake. Kati singa ensi egwamu ekizibu ekya musisi nga kati bwe kyagudde mu ggwanga lya Morocco, abantu bali kukaaba, abantu baafudde, abantu balumiziddwa olwa musisi eyagudde mu ggwanga lya Morocco. N'amataba. Wallahi. Amataba nago galumbye Abalibya. Kituufu. Era bali kukaaba. Jukira nti kati Abalibya nze naguze, for instance, naguze naye ku risiiti bawandiiseeko nti not taken. Subhanallah. Kati mbadde bakukitwala leero naye amataba gagize eki? Allahu akbar. Kati ngenda kukifuna ntya? Onookibanjani? Ngenda kukibanjani? Allahu akbar. Kugamba ebigwa tebiraze, ebyo nabyo sharia bigira ki? Ebitunulamu. Kubanga bisobola okugwawo. Obulwadde ne bugwawo, omuntu apangisa n'alemererwa okukolera wapangisa. Kati bagenda kubalaana batya n'oli eyazimba ennyumba? Ate nze nasaawo ennyumba zange zinyambe zimpa akasimbi. Yes. Ate gompoza mbu COVID yazze. Ndowooza obiraba. Akanga okampa. Ndowooza obiraba. Kale kati ensonga eyo nsonga nkulu nnyo, abantu kyetaaga bagire ki? Bagitegeere, bajejjukanye, bagisome kuba yo sharia yatusooka dda. Okay. Tunulira ensi eno bw'eneetambula. Naffe twetaaga kubanga tutambuza obugagga bwaffe mu ngeri y'okubuwanisa. Kati aya gye ŋŋambye. Yes sir. Sura Al-Baqara sura ya 2 aya 275. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba a'udhu billahi minash shaitani rajim. Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-massi dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khaliduna. Sadaqa Allahu al-azim. Kale bw'obanga towuliriza radio IUFM ebyo tomanye makulu gaabyo. Ate nabitegeererawo. Naye njagala okutegeeza nti ebyo bitegeerera ku radio ya IUFM kubanga ku IU kuliko abayivu abataputa ennimi za buli kika. Kituufu. Oba Luswayiri balutaputirawa. Ye. Oba Luwarabu balutaputira wano. Oba Luganda na wano weruli. Lumasaba. Oba Lumasaba era wano. Luwarabu wano. Era ennimi zikyajja wano. Okay. Zitaputibwe. Ojja kujja n'Oluchina nga tewali alumanyi naye nga wano kwa IU. Wa lazima. Omulala gye n'Oluyindi. Hapa. Tewali alumanyi luleete wano. Bantu bakowa nansi. Wano we bataputira ennimi.
kakati ebyo bitegeeza ki? Ate mbimanyi. Bitegeeza bwe biti. Yes sir. Alladhina yaakuluna riba, abalya riba, abenyigira mu kulya riba, mu kulya interest, mu kubinika bannaabwe amabanja bagakomerezeeko engassi, enfisi, ennyongeza. Si magoba. Gayite magoba naye nga tegabangako magoba. Era shariya eyagala abantu baawule ebitafaanagana, bagatte ebifaanagana. Ebitafaanagana babyawule. Amagoba kiba kirala ne interest kiba kirala. Amagoba bagayita profit. Ate waliwo profits ne interest. Naye interest tegabangako magoba. Kati wano sharia etulambulira interest kye kitegeeza. N'amagoba? Amagoba tujagalaba. Okay. Alladhina yaakuluna riba, mazima abalya riba ne beenyigira mu kulya interest ey'okubinika bannaabwe. Era interest kye ki? Kwe kuwola munno omutwalo n'omubinika akomerezeeko ekitundu ky'omutwalo. Akomerezeewo omutwalo gwo, akomerezeeko n'ekitundu ekirala eky'omutwalo. Mu kuwola eyo interest. Tiwe nfunira. Era kiringanga n'omwenzi. Naye bw'omugamba nti va ku bwenzi, agamba nti mwenfunira. Kiri tetambulira ku kufuna kw'abantu. Etambulira ku migaso. Okay. Egigasa abantu n'ebakkiriza babeere nga bagituukako. Ate ebikosa abantu babeere nga babyewala. Okay. Yes. Kati omuntu ayinza okujja n'agamba nze mu bwenzi mwenfunira. Naye ate obwenzi bukosa. Twemba senzeeko sifuna. Yes. Omwana agamba nze nga sinywedde ku mwenge, nze emmotoka sisobola givuga. Oyagala nzita abantu nga sinywedde ku mwenge seeka. Naye ng'ate n'owa traffic alina ekyuma kikawunyemu. Wakusanga ng'ogunyweddeko. Ndowooza obiraba. Kubanga omwenge gwe gukyasinze okuleeta obubenje mu nsi. Okay. Kakati gwe kyotwalanga mw'ofunira, shariya ekiteeka ku minzaani, okifunamu naye n'abalala bakifunamu. Oba gwe wekka gwakifunamu, abalala ne batagira ki? Ne batakifunamu. Bw'obanga okifunamu n'abalala nga bakifunamu, ekyo ng'ekiyisaawo. Bw'obanga okifunamu ng'abalala bafiirwa tebakifunamu, ekyo ng'ekigoba. Kati shariya mu bye yagoba mulimu omwenge. Kubanga gwogwo ogufunamu, abasigadde bafiirwa bufiirwa. Kakati gwe gunywe dereeva. Otuvuge otubulire, bannaye nze ndi dereeva naye nze nnyeddeko. Tugenda kugivaamu. Ate nsigala omwo. Okubaani ekigo. Okubanga obeera omaze okutegeera nti oyo nedda. Zigasse. Oyo. Masannyalaze gagenda kwokya. Accident. Sawa yonna. Era ng'oyagala okumanya ng'omwenge mubi, bonna bagunywa ng'ate baddereeva. Basooke bagunywe, balangeyo babeetekeko ebipande, nze dereeva nze maze okunywamu. Oba nywedde lita, oba nywedde haafu, kakati mutuule nga mukitegedde. Bonna bagenda kugivaamu emmotoka ye. Ono tanywedde, eyo n'anywedde. Tulaba n'atiika. Yes. Okay. Kati ebyo gwe byofunamu abalala nga bagenda kufiirwa obulamu bwabwe. Ekyo shariya ekyo yakisazaamu. Yo tetunulira mugaso gwa muntu omu, etunulira omugaso ogwa bonna. N'ekikosa tetunulira kikosa nga kikosa muntu omu, etunulira ekikosa
abantu bonna kati wano kyeyava atugamba mu ayen alladhina yakuluna riba abantu abali enfisi abalya interest azare byonna byonna bigambo bya Lungereza bitegeeza ekintu kimu abantu abalya enfisi ey'okubinika bannaabwe amabanja basasulireko ennyongeza la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatu min ash-shaytan min al-mas ku lunaku lw'enkomerero bagenda kuyimirira bagwa ebiggo nga bolaba omuntu agwa ebiggo ng'aliko amajini n'amashitaani tasobola kutambula nga muntu ali mu mbeera entuufu gy'atambuliramu. Atambula agwa na bano bwe bagenda okutambula ku nnaku. Laba shariya etulengezza eri mu maaso gye tulaga etugaana oleme kukola bikutuusa mu mbeera eyo eri mu maaso gye tulaga kuba wabi. Alitambula bw'atambula bw'agwa agenda kutuukawo otuuka gy'ogenda okutambula okuva obuvi mu bbaliro gye tugenda okubalibwa tweyongereyo batuyingize bakuwadde kaadi gwe yingira ejjana ono tebamuwadde kaadi gwe yisooka oyite mu muliro omanyi distance eri awo kati ogende bw'ogwa bw'oba wakulembedde bonna bakuyiseeko kuba oli kugwa bugwi kakati ekyo neesooka ekulaga nti ekya-interest kibi kubanga eri mu maaso gye tulaga kigenda kuviirako kazaala bunywa otambule naye nga tutuuka. N'akugamba nti dhalika biannahum qaalu innama al-bay'u mithlu riba abantu abali b'enguzi abantu abali bya interest abali ba riba kuno ku nsi baba balya riba bagamba nti ate waliwo enjawulo n'obusuubuzi twasuubula agobolole afune naffe tuli mu kugobolola. That is my interest. Olaba bwe bakaleeta it is my interest naye it is your interest ate omulala interest ye eriwa kuyambibwa nakuyamba n'enkuwa olina kyewayagala n'ofunamu bwe bukeera ku makya nga gwe oli mu kifo kyange bwe tebayamba obuyambe mungi ekitegeeza nina kufunamu okuyamba yes sir kitegeeza kudduukirira munno nga naawe omanyi nti ekiseera kiyinza okukukyukira naawe n'odduukirirwa n'oyambibwa nga naawe okimanyi nti oyinza okuleka ebbojje baana ng'obalese bato n'oyagala bayambibwe bakuzibwe nga bw'owola bw'osasulwa bw'oyamba olwaleero omuntu naawe enkya Allah ajja kukufunira omuntu omulala anaakuyamba. Bw'oba gwe kennyini toyambiddwa butereevu naye oliko bw'oyagala babakuyambire. Olina abaana bo b'oyinza okuleka ng'oyagala babakuyambire, olina abakyala bo b'oyinza okuleka ng'oyagala babakuyambire, oliko ab'eŋŋanda zo b'oyinza okuleka ng'oyagala bagire ki babakuyambire, naawe kennyini gy'olaze oyagala Allah akuyambe. Wallahi arrahimuuna yarhamuhum arrahman. Allahu akbar. Abasaasira ne bayamba bannaabwe ne Allah baasaasira n'abayamba. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kale nno bwe muba mwagala mwenna mwena okuyambibwa muyambengako bannammwe be muwangala nabo ku nsi mujja kufuna abaana abayamba nga bali eyo waggulu. Allahu akbar. Waneeno bw'oba n'ekizibu ekyasuka olufeezi n'ojja
nti abaana babagoba ne nkugamba nti nkuwa miliyoni emu naye ozza miliyoni emu kitundu nonsasulira abaana basikuyambye atoyambye subhanallah ombinise kongere kizibu ku kizibu onyongedde kizibu ku kizibu wakiri walireseeyo Allahu akbar obusibusuubuzi obuyambi bulabire ku muntu afudde ne tumusimira entaana sikategedde ako muntu afudde mu kyalo tumusimidde entaana sente meka nkusima entaana si buyambi obwo sikujjako sente si buyambi muyambi si buyambi bwe buyambi bwe nnyini kati shariya bwegamba oyambe yamba nga bwolaba ow'ekyalo bwayamba afudde n'amusimira entaana ku bwereere naawe yamba munno muwole ku bwereere kubanga okuwola kyateekebwawo mu ngeri ya kweyambagana so si mu ngeri ya kunoonya magoba oba oyagala magoba genda osuule oba oyagala magoba noonya amakubo ag'okunoonya amagoba nga temuli kuwola katolooza Islamic banking ekiri kujogezaako ku ssaawa yayo kiki kubanga yo mu sisitimu yaayo bw'eneeba etandise tennaba kutandika bw'eneeba etandise ejja kukuwola nga tekubinika na interest okay kubanga okuwola nga kuliko interest kwe kutuzize mabega emyaka n'emyaka abantu netulemererwa netutayongera kugenda mu maaso njagala sente za bizinesi naye nesigala nga ate bizinesi efudde bufu anti obeera okolerera oyo eyakuwola kubanga abawozi nga bakubinika interest beerimbika mu kugobolola nange wengobololera awo nange wengobololera tebatandise leero eri mu 7th century ye babyogerera dhalika biannahum qaalu innama albayu mithlu riba bagambanga nti tebatugaana kugira ki kulya interest tewali njawulo wakati wa interest na kugula na kutunda kubanga omuntu bw'atunda aba ayagala profit kituufu nze situnze mpoze nze njagala interest kati njawulo ki bo tebabirabamu njawulo sharia nejja ebirabamu enjawulo era enjawulo sharia yabirabamu yetuusa abantu okugenda mu maaso oba abalala okudda emabega njagala obbawo ekyokulabirako nti gavumenti ya Uganda emikisa gyefunye mu kubeera n'obwa membership mu OIC gyakuba nti ewolebwa amabanja nga tekuli interest so nga amawanga gatalina membership mu OIC nga gali ku muliraano gwa Uganda gakaba bukaali kubanga buli lwe gagezaako okwewola awatali interest gafunawo buli we geewola waliwo interest buli we geewola waliwo interest okujjako Uganda yalina omukisa ogw'okwewola ng'eyo mu IDB Islamic Development Bank tebakuwola tebakusaba interest baagala osasule nga bwe bakuwola bwe bakuwola emitwalo 10 sasula emitwalo 10 bakuwola emitwalo 2 sasula emitwalo 2 ate yo bizinesi dokita ani yakugamba nti okuwola bizinesi bizinesi zaggwayo mu nsi muno olyoke kugamba oleete okuwola okubalibwa mu kuyambagana nakwo okuteeka mu bizinesi oba oyagala bizinesi genda oggulewo ekkolero osogole amazzi ag'enkuba
eyo business mudidi guliawo munene mudidi guliawo muki munene muyitirivu oba oyagala kugobolola teekawo kuwanyisa ssente ne ssente endala owanyisa eze Uganda kuza Kenya owanyisa eze Uganda kuze Tanzania owanyisa eze Uganda ku za dola kuza pound kuza yen kuza wa teekawo mudaala gwa kuwanyisa kujja kugobolola eyo business. Sabatenda municipality oba mu city council mubeeramu ga tenders gangi oyinza okusaba tenda yakutunga uniform ez'abakozi ba city council kubanga balina okubeera mu uniform kituufu nagamba nti nze njagala tenda yakuyola kasasiro ake omukatale k'embale main market kubanga kasasiro mudidi guliawo tena kasasiro n'emutunda ndowooza biraba omulala ayinza okusaba tenda tebagisabangako naye nga balina kuzisabayo tenda wakusaawa omuddo ogwa mu site y'embale kuba site y'embale erina omuddo mungi mu nguudo wakati jjukira nti basimbawo omuddo kisuupu n'ebimuli kituufu byetaaga obikomola byetaaga omuddo ogwo okugusaawa n'okugwerawo kituufu eyo tenda abantu tebagisabangako ate nga weeri waliwo entendera gye batasabangako site kanso eyinza okuyisa etteeka nti amayumba ga mbale gonna galina okusiigibwa bupya langi bagaa nti buli wanyumba alina sente ezisiiga langi saba eyo tenda obasiigire langi bakuwe sente eyo business okwera enguudo kuba enguudo zaffe buli ssaawa zetaakuzeera ziggwemu obukyafu n'enfuufu egubya abantu enfuufu erwaza amaaso enfuufu egenda ku byakulya ebyokulya eddagala biki sabatenda eyo okwera enfuufu ate omuntu ali sabatenda nga yakwera nfuufu n'agula emmotoka ezeera abeera atuyambye kuba emmotoka bw'eba eyeera teyeera nga ffe bantu yeesooka neyewawo amazzi n'eryoka eyera enfuufu n'etagiraki etafuumuukira balala bwe tosooka yewawo amazzi bw'oyera bwezi enfuufu n'efuumuukira balala biki ndiukalimo kange kati ezo zonna tenda bw'oba oyagala kukola sente mu makubo amatuufu genda bakuwe tenda laba naba road authority ndowooza be bagagga b'amatenda kuba balina omuddo gwenkanawo muyitirivu beetaaga omuddo gusaawa beetaaga n'emiti gino eminene kati ngaeyo mu kibira kuba emiti enkuba ng'etandise okutonnya gitewaanya gitataaganya entambula mu mabira juzi nali nva Kampala olw'omukaaga nayimirira mu mabira essaawa 2 omuti gugudde ku kkubo tewali yabadde kusaba tenda ya road authority banaye nze mumpeya kutema miti nja kubeera wali buli gugwa nsala busazi dakiika 5 abantu nga bagira ki batambula twayimirira ssaawa 2 kale ssaawa zetwafiirwawo bw'osoma mu Qur'ani oba osoma ejuzu mmeka bw'oba ogenda kusomesa ku IU kiraasi ebe kuyiseeko ate ezo ziba sente kakati abantu ezo tenda tebazifanako kuba National Road Authority yo yennyini tesobola kugogola nguudo zaayo kati butya okuzisaawa nguudo zonna enguudo zaayo oziyita ntono mpitirivu
bwe baba bagogolako lumu oba basawako lumu bbiri ssatu endala tebasobola ngodo nnyingi ate jjukira nti zikyeyongera kuba onoobali awo n'olya makudwi nga balumaze naye toli mu kafuufu kati oli lwakaaka lwaggwa si bwe kiri kituufu kati olweyongera badeni ya road authority gwe n'oveeyo nogaa ndi nze ngenda kusaawa olwo lukka olupya olwo nze mumpe ettenda y'okulusaawa nga bakuwa ssente ate omuddo gw'osaawa togubalekera ogenda n'onoonya bano abalundira awaka embuzi endiga ente bannaye nze nina omuddo aya mumpe bwe ziti weramula muddo ogusaaye ku road authority ate ogenda gugusaabalala nga bolaba bakasasiro bwe bakola nolwekyo omuntu teyeekwasa nti nze tewali bizinesi one business ani yakugamba nti bizinesi musi ebeeramu emu eyo bizinesi sharia yagigira ki yagisazaamu ey'okuwola si bizinesi eyo yakuyamba yakugira ki yakuyamba era tulina kugireka nga bweri tusobole okuyambagana kubanga olwaliro obuzibu bugwa wuwo ate enkya bugwa wange bw'owulira nga banno bakuyambye nabo be bawulira nga gwobayambye olowooza nti ebizibu bijja kubeera nga wabanno yokka nga gwe buti bigira ki tebiriyo kakati aya ekyagenda mu maaso kubanga gyetubaddeko ennyambirawa nze akola bizinesi ekulagirira bizinesi n'abamu ze batannakutandika kukola genda wenyigire mu kugula ne mu kusuubula eyo bizinesi abantu mwebali ate si ya muntu omu kimanyi nti abagula basobola okubeera nga ba levels nga za mirundi 2-3 kati for instance waliyo abagula nga bagula ku balimi butereevu gwe tosobola kugenda eri mu nnimiro naye waliyo abasooka ne bagendayo ne bagula ku balimi ne bayita mu masitoowa eyo level kaya ne wabaayo abagula nga bagula ku baguze ku balimi balyoke babireete ate babiguze ab'emidaala nayo level ndala ate ne wabaayo abagenda okubigula ku midaala bebaffe abalitairo kamukamu fe abakamukamu kati ekivudde mu nnimiro oyinza obutakifunirawo kuva mu nnimiro butereevu gwe n'okifuna n'ekijja mu mudaala gwo nedda kiriko awawawaawo step mwe kigenda okuyitira gyewe kikutuukeko wenyigire mu kusuubula for example uyinza okukolera ku makyo n'ogamba revenue doctor ba revenue yegaba abasuubuzi ne bawa license oba revenue oba ministry mwetambulira ministry ya trade kale katugambe revenue etambulira mu ministry ya finance naye trade ministry ya trade yegaba licenses oyinza okugenda ministry ya trade nobagamba nti nze mumpe license njagala kuleeta ekiyitibwa masimu tewaayo mulala ate wana nagwo bagagulenga ku nze bakuwadde eyo license bwobanga olina omudidi gwe ogugira ki ogumala kuba basobola kubuuza olina omudidi gwenkanawa nti nina miliyoni 4 eza dola nti ozirina nti ku akawunti kweziri nti tulageeko nti zino ziri ku akawunti bweti nga bakuwa license kati gwe oleeta amasimu kati buli ayagala simu gende wa Amiri awo asangwa amakuduyi nga bwolaba olwaleero wali abalina ga license nga bweyagala tails gyogenda eyo business okubanga gwe agent ogabira abantu bye bagala okusuuka eyo business nnene yes sir doctor
oyagala maliba nti waliyo gwe bawa license ya maliba oyo ye buli ddiba oyo yalisuubula oba oyagala mudiringe n'oyo omulala bamuwa license ya mwanyi ye oba za arabika oba za robasita mwanyi nti mukwatagane n'oyo olowooza tebaliyo abo gye bali kakati tolina bizinesi gyogamba teriiyo ate nga zonna zifuna kati tulina nezi bizinesi abantu abamu tebazirowoozanga nako nga waliwo bizinesi gyetukolangako nene Uganda dokita zetunakwatako tetugikwatangako okupaakinga omuddo okugusiba bulungi nnyo n'ogusabika bulungi nnyo ng'endiboota tugusibe ng'endiboota naffe tuguguza abebweru abatuguza endiboota basobola ogula omuddo guno dokita ogera ki kakati bambasada ng'emulimu gwabwe ffe buli gwe tutuma nti ono ambasada gwe genda mu ggwanga gindi ebyo batalima naye nga banywa amata tolima ate onywa amata kati ente ezo ziryaki lye batalima naye ate amata bagalina kati gwe ambasada sooka ogenda onoonye bano abalina amata bagajja mu nte ekiziribwa era kyadala kyojja kuzuula ente zaabwe ng'omuddo gwe zirya bagupakira bupakizi nga gwe bagamba nti bannaye nze ndi ambasada wa nva mu nsi erimu omuddo ate ng'omuddo gwayo guli fureshi nze mumbuulire mwagala tani mmeka ez'omuddo kuba okubeera ambasada totuula butuuzi gye bakutumye bakutumye ogenda otunoonyeze obutale bw'ebintu byaffe we buli era kibeera kirungi ambasada gye bamutumye mwana wattu n'agenda nga atambula katale ku katale n'agenda nga anoonya gamba gye balundira ente kiraalo ku kiraalo akakase bano abatalina muddo kati nga Abasaudi we tebeera muddo ebisolo biryaki kati ebisolo biryaki nga ate amata bagalina ennyama ziryaki endiga oba ente oba embuzi ziryaki ng'ate ennyama bagirina buli lunaku kati tebabeera nga bagujja wala Australia nga ffe tuli wano Uganda ogwaffe ogwa Pearl of Africa osobola n'okuteekako akapande ng'omaze okupaakinga Pearl of Africa grass teri agenda kugoba ndowooza biraba eno aya gye tuliko 2:7 yerimu ebyo byonna Suratul Bakara kati Allah n'amaliriza n'aga nti wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba bali abaali balimba abalala abaali babuzaabuza abalala olw'okwagala okulya enfisi nga bagamba nti ate tewali njawulo interest ne profit tewali njawulo mwe munoonye profit ffe katunoonye interest Allah n'agamba nti wa ahalla Allahu al-bay'a ye Allah kuva olwaleero obusuubuzi abukkiriza buyisizza abaagala amagoba mukozese ekkubo lya kusuubula musuubula mu ggwanga limu tewali buzibu musuubula ggwanga na ggwanga tewali buzibu musuubule abamu musuubula nga muyita ku nnyanja tewali buzibu abamu musuubula nga muyita ku lukalu tewali buzibu abamu musuubula nga muyita waggulu tewali buzibu musuubule muyinza n'okuyambako abantu waliyo amawanga nga geetaaga gayambako kati nga ffe bannayuganda tulina amagezi ageesera kale abo tebalizamini nga yatuwa amagezi ageesera tuyinza okugenda ne tukola omulimu eyo ku mazzi amanene nga ffe tusuubuliza abantu abalala tetulina maato naye ffe ogwaffe gwaku basombera oyagala ki njagala motoka oli waawa ndi w'e Rwanda munnayuganda yazisomba agamagezi tugalina nnyo omulala njagala bino byuma bino oba njagala ddagala
ffe ku magezi agaffe bannayuganda osobola okusuubulira okuguza abantu eddagala nga goli baleetera okuva ebuyindi okuvaawa ng'oliisa ku mazzi aga magezi tugalina kituufu kale amazzi ago golaba gali international water gwe munnayuganda osobola ogakolera mu bizinesi omunakenya nagakolera mu bizinesi okusinza buli muntu wagategeera amagezi agaffe gali wala mu East Africa. Allahu akbar. Tuli wala nago naye ssebo tusobola ogajjamu omudidi naye omusomo gwe tubaddeko ne mukadde waffe program gy'olimu mu program ya Islamic culture baawo buli ku Monday okuva ku ssaawa 4 paka ku 5 tubadde ku nsonga butya sharia amateeka g'obusiraamu gayinza okubeera nti gatuyamba gatulungamya mu kubeera nti tukola bizinesi. Dokita atulambuludde n'abeera nti twekesa mu kunoonya bizinesi tulowooza nti tuyamba bannaffe kumbe tubanyigiriza. Dr. Ziyadi Swaleh Lubanga gwe tulina mu studio kuze 7593 oba 0773972099 nkukutte wanje. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yese mukulu Abbas Badel. Naam. Gwe bakola batya? Yes. Okay. Okay. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tulanta okugagawala n'okufuna sente tulina kuyita mu kkubo lya kwewola. IFM. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes sir. Amin. Twekwasa mbeera mbi. Okay. Yes sir. Nti nyambako ka stamp ka mutwalo. Abuza matano sho wanje. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yese mukulu Musa enakos. Yese wekisoka bagala kulya.
Okay. Nobivaako wakiri ogende mu kuwola ensimbi kale wangi oyinza okudda okyalinayo akaganya akadde kaawo katuweddeko onamukisa omu yekka tubeere nti tuva wano eno kuze 55973 ali naffe. Waalaikum salaam warahmatullah. Bashir huyu kumbonako da. Inshallah aliwo. Yes, sir. Yes. Tujivueko temuli kalungi. Waalaikum salaam oyo mafami Bashir. Msezi omuleyi mungaji. Jirugaliro tutoto. Koma timi niko na miswaki. Wewe ndabo kutulemeddeko. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Kale mukulu seddoge. Naam. Yes, sir. Yes, sir. Sobi. Yes. Na wano Uganda one. Kale sabu tweyanzege. Abaseduga gamba nti noba togenze bweru kugusuubula. Owembala asobola olimu omuddo. Nafuna omudiri gw'ensimbi. Mukadde waffe esaawa eno katumuddiza akazindaalo abeere ntaddamuko byaddamu. Abbas Badira abuuza ku nsonga ya Awola ne Yewola. Ogambye nti Awola alitambula ng'agwa bugwibigo. Ensonga eyo nti kiriba kitya maaso ga Allah. Abadde n'ekibuuzo kirala. Ssaalonga Muzamataano yabadde abuuza ku nsonga nti akuwadde gwawadde akasimbi n'amaana k'emyezi 2 myaka 2 bwazizza n'ateekerako kungulu akalabo nga tamusabye alamulwa atya n'ekirala nti kati ate bo bakyamanya abarikommendinga nti ono omuntu akolofayinga agenda bakuwe ssente olwokuba gwe mulimu gwabwe bo mungana ababala atya. Muse Nankosi nti you are a doctor bagala kasimbi nze kensitaina ontume eyo bajja kunyaga ebyange tukole tutya webale kankuwa kazinda doctor obere nti oddamu abi. Mwebale nnyo ate n'abo abatasobodde kubuuza naye nga mukyali naffe programu eno tubeeyanzizza era mukoze kirungi. Yes, sir. Kubabuuzizza ebibuuzo. Naam. Eyasoose yabadde Abbas Namabasa. Ebibuuzo byabadde bibiri. Naam. Agamba nti twogedde ku muntu awola n'abinika munne interest. Lunaku lw'enkeera agenda kutambula ng'agwa bugwi.
bigo wansi tatambula n'atuuka gy'alaga. Yes sir. Oyo awola n'abinika munne interest. Kati abuuziza ekibuuzo ate gwe bawoze yagenda kutambula atya? Gwe bawoze si bwe ki? Yes. Gwe bawoze yagenda kutambula atya? Obusiraamu butuyigiriza nti bwe weenyigira mu kulya enguzi gwe noobanga gwogisaba buti bwogenda okutambula ate era oyongerwako n'ekirala n'okolimibwa kubanga oli kubinika banno era oli kulyazaamanya banno ate naawe agiwaayo gwe bagisabye gwe yadde tetulina bwe tugenda kukubuulira bw'ogenda kutambula naye nja okutambula nga munno ku lunaku luli nga naawe ogera ki ogwa kuba wamwegattako mu bikolwa era naawe osigala nga okolimiddwa. Kyova olaba nti abantu bagenderere weetegereze bwe bebbika ne batambulira mu biseera byabwe nga bali mu kubinika bannaabwe. Interest. Allah ajja baraka omukisa mali yaabwe n'esigalawo nga ng'ekiweeweesi eringa ng'ebikuta eby'emmwanyi kuba emmwanyi bw'ogijja mu kikuta bisigala biweeweesi biba tebirina mugaso ebyo. Omugaso guli mu ki? Emmwanyi eri gy'ogijjeemu. Kati n'omuntu ng'abinika banne kuba mu butuufu interest kubeera kubinika si kuyamba. Kyo kimu. Ekyokubiri interest bubeera bulyazaamaanya si magoba. Oba oyagala amagoba ganoonyeze mu makubo amalala genda olime ebisagazi kubanga ago magoba gye gali mayitirivu. Lima ebisagazi kuba amayinja n'ebifaanaganako bwe bityo ago ge magoba amatuufu ate nga mayitirivu. Naye buli lw'onoonya amagoba mu makubo agatali matuufu obeera oli kubinika banno obeera oli kumenya banno. Kiringa nga muntu mulala bwe yandivuddeyo n'agamba nange nze ndi kunoonya magoba nze kangende ntunda omubiri gwange. Naye atunda afune amagoba kati gwe mugaanirawa era oyawulirawo amagoba gwe goyagala n'oli gayagala kuba gonna mugayise magoba era bafa amagoba kwegamba buli muntu agogeera nga bw'alaba. Nze kandi ngende ntunda omubiri gwange bampe sente nze nfune amagoba. Era mwana waffe bwe birekerwa abantu ojja kwesinga n'omuntu ng'atandise n'okwetemako anti ayagala sente agobolole yeetebeko omukono n'omulala bagutemeko n'okugulu kugende afune amagoba. Bannaye amagoba si bwe tebagira ki? Wetuganoonya. Amagoba tuganoonyeza mu makubo amatuufu. Naye agatali makubo matuufu tegayitibwa magoba yadde ogayita magoba. Abantu banywa omwenge ne baguyita amannya amalala. Banywa omwenge ne baguyita amannya amaki amalala. Ndi kunywa wano kutuzzi twange. Kati okutuyita otuzzi kiba kiguggyeko omwenge. Gusigala mwenge. Kakati na wano gwe gayita magoba naye gasigala interest. Gayite ky'ogayita ye Allah subhanahu wa ta'ala yagasazaamu kubanga galimu okubinika. Kati alya n'asaba n'awa bonna kyekimu. Kigaali kyekimu ekyo. Nze gwe baleetedde alina ekibuuzo ekirala kati tukoze tutya okufuna amagoba nga gali free interest. Kati mu environment gye tulimu wano e Uganda kibola abantu batandika dda
ebya sako. Sako bw'oyingira sako bajja kuwola nga tekuli interest. Yes. Wakati waliyo sako ennungi ensiraamu. Waliwo sako ki ensiraamu. Era luli nabanyumirizaako nti twagenda mu IDB netuwuliziganyaako n'abakulu baayo ekitebe kyayo wano e Uganda. Baatugamba nti bannaye bemuyamba ne musomesa abantu sako, abantu bateekewo sako zigenda bayamba, naffe tujja bakwatirako. Kyewuunyisa nti abakatuliki ate baasoolooba dda mu kukola sako eyabatuusa n'okuteekawo Centenary Bank. Kuba Centenary Bank eyo yazimbibwa ku musingi gwa sako. Musonda kamu. Yes. Naye kamu mwana waffe gwe Muganda. Kituufu. Kati abakatuliki bali wala nnyo. Baazimba n'oguzimbe gunene gu mapeera. Kituufu. Ne batambuliza sako yaabwe. Era sako yaabwe tebagivangako ekyagenda mu maaso. N'olwekyo bwe mwagala okuwolagana empola etaliimu interest, muteekewo sako. Mu kyalo, mu famire, mu community, muteekewo sako. Insha Allahu taala Allah ajja kugira ki? Ajja bawa empisa. Kasita ebeera nga sako etambula ku musingi mulungi. Hamuza Matano naye alina ekibuzo kyabuuziza. Singa neewola ku Ameri 20,000, maze omwezi, maze emyezi, maze omwaka, nenzizaayo 2,000 gye neewola, naye olw'okuba nti angumiikiriza tansabye na kantu, nze ne mwagaliza. Ameri wannyamba munnaye, alhamdulillah, n'ebiri gino genda onywemu amata. Haffi egyo giba interest oba kiki? Kakati olabo bw'otosabye kuba ebirabo tebabisaba. Kasita ogeza n'osaba ekirabo oyingidde ogudde mu kitimba. Nga bw'oteeka olinkomezaawo kirabo kyekanaki? Onkomerezaako ekirabo ogudde mu kitimba. Leka abantu bakuwe ebirabo bakusiime. Omuntu bw'akuwa ekirabo aba akusiimye. Kati bw'aba akuwadde ekirabo kyotomusabye naye ayagala akulage nti musiimu, akulage nti wamuyamba, ekyo kirabo tekirina buzibu. Okitwalanga kuba tewakisaba, tewateekawo condition. Era wadde muno okugamba nti bambi mbadde nkwagaliza ekirabo kyo naye nzijukidde, ate waliyo abamanyi abalala. Era okimuwa kubanga tewakimusaba. Si bwe kiri? Kati ekyo tekirina tekirina buzibu. Tulina ba LC chairman, ba LC chairpersons, bank omuntu agenda okwola recommendation leeta akantu. Omuntu ali kugula plot 10% gituula wano. Omuntu ayagala kusenga mu kitundu, leeta wano ez'okugira ky'ekokukwanjula, ez'okuwandiisa, ez'okuwa kaadi n'ebifaanaganako bwe bityo. Era ba LC chairpersons omumwe bagaggawalidde. Kyabuuza tebabeera nga balya riba nga tebamanyi. Nekirala nti n'ebbaluwa eri eya recommendation ey'ogenda okufuna looni. Okufuna looni byonna zogereko, okufuna looni, kusenguka, kufuna buyambi mu bitongole, kufuna basari n'ebirala. Kuba batandika kuba chairman, genda bakuwe recommendation. Kati n'akusaba ssente. Ebyo byonna tubisaba awatali bwino mutuufu, kuba tebirina bwe byawandiikibwa. Tebirina bwe byagira ki? Byawandiikibwa. Tebiri kiriya. Tebiri kiriya. Mu constitution baba babiwandiikawo asimanyi. Mukulani tebiriimu. Naye mu constitution babiwandiikawo. Simanyi, sinabiraba. Kati kiri bwe kiti.
bwe tebeewandiika mu Quran ne mu constitution nga tebabiwandiikamu tutunuulira abakozi ba LC1 oba LC2 bafuna omusaala mu gavumenti bw'aba afuna omusaala services zonna alina kuziwa abantu nga talina kyabasabye. Subhanallah. Ate abatafuna gavumenti erina kuteekawo bw'aba afuna omusaala services zonna alina okuziwa abantu free kyabasabye. Ndana kyagize eki kyasabye. Naye bwe batafuna musaala kayata we wali obuzibu anti sifuna musaala ate ndi mu community ki service kakati awo buli mulimu gw'omwagalako gwafuna awo gwagira ki gwafuna. Naye baba afuna omusaala alina okuyimiriza okusaba abantu sente eza recommendation sente ez'okukola endagaano sente kuba afuna omusaala. Ndowooza kitegeerekese. Yes, Doctor. Waliwo kamaliza nako akaunti bawandiikira nga bagenda kufuna riba. Anti kyekyo abawandiikira afuna omusaala oba tafuna musaala. Kyabuuza nti oli anaafuna omusango okufuna loan ya riba. Naye amwegaseeko. Nze awandiisa obwandiisa anti gwe mulimu anti omuyambye. Kiringa ng'oli akugambye munaye njagala bannyendeko naye simanyi obendera wano. Genda wali eri mu tawuni. Genda wali. Tomanyiwo. Oba omulagiridde. Oba omuyambye. Bw'oyamba omuntu okola ekikyamu naawe obeera omwegase. Bw'oyamba omuntu okola ekirungi naawe obeera ogize eki omwegaseeko. Kati laba wano. Omuntu atuuse mu kitundu tamanyi muzikiti we guli. Yes sir. Omanyi omuzikiti we guli wano? Iye. Guguli. N'agenda asaala naawe ogenda kufuna ku Swaleh. Okay. Omulala najja Amiri. Amiri, wano njagala wabanywera omwenge. Wawali. Oyagala kunywa omwenge? Wawali. Kirira. Naawe omwegaseeko naawe ogunyedde. Allahu akbar. Naawe ogize eki? Naawe ogunyedde. Obiraba bwe bitambula. Kale kakati gwe omuntu osooka kumubuuza ebbaluwa oyagala yaki? Njagala ya loan. Ezo sizirina. Agenda walala. Kuba tebakaka muntu kumuwa bbaluwa. Siraba ko chairman nga bamukasa okugira ki? Okugaba ebbaluwa. Yes. Okay. Abasigadde badde beebaza. Bashiri yeebazizza. Yes sir. Badde beebaza. Yes. Ndowooza tusibulirawo Doctor. Era bonna tubeeyanzizza yeebazizza puroguramu n'ababuzizza ebibuuzo naffe abali mu byuma ffenna twebaza Allah okubeera nga tusobozesezza netusisinkanako mu puroguramu yaffe. Tusaba Allah atugase n'ebyo bye tuyize. Era tusaba Allah atuwe empeera mu musomo gwe tuyize. Ate atwongere obulamu twongere okusoma emisomo eginaatugasa ku nsi nga tukyali balamu. Era tusasule empeera ku lunaku lw'enkamera. Tusaba Allah tuwangalize ku busiraamu niwalima nga tujja mu nsi muno era tujje nga tuli bakkiriza. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webali kubeera nti okyali naffe akadde keeko kennyini tetugenda kubeera ntusuuka waawo. Tugenda okubeera ntukusiibulira mukadde waffe bw'atyo bw'asomesezaamu abakubya amasimu abasindise bu comments era mweyongera okubeera nti mubusindikika tujja beera ntubulaba sharinga video n'omuntu omulala tukwagaza olunaku olulungi musibe bulungi mweraba nasigala omwana wenyemusala nyemuzikulu nyemusakulu nagwere Amiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sign out. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media.